Tuyanziza nnyo mwenna abeekumi nakwanda boyugi era gowe na subscribing atugamba okola omulimu gw'amaanyi. Gowe na tana subscribing atugamba subscribing obenga osobola okwegatta ku family yaffe eno. Twaweza ba subscribers 100k era tugamba mwebale nnyo nga sibalwisiza akatukendeyo mawulire gaffe agalero. Gowe na tana kumpera kano ka video kali mali sabo kampere kale kabenga kasobola okutambula katukeri kaddamu mu nyumba etagakulira bino ebintu ate nga ihaja tikaloda gamba janga kulombere duwa inamba yawe sembero 67 ate Kim Films agamba jango ofune perfume ku bei rahisi ate nga perfume ali original agenda okubimala ku lugoye okumala mwezi mulamba kale katugenderewo olunaku olwaleero breaking news speaker apartment ndoza mwena mugimanye sangibwe wali munyonyo omwoyo gukedde gukwata ndoza mugira baawo bambi this is breaking news ndoza mumanyi tino eno speaker resort tino ya Sudan ndoza ne mulaba abazungu bali bamu bali awo bakwata video ezo kitegerekese tino bana manya kiki kya causes fire naye nga anytime now police yatuse order era nga eri under investigation nebeno nga mpechadde mabali olunaku olwajjo mategedde tino pastor Bujingo yaganye okugenda ku graduation ya muwalawe omukulu omuwalawe oyo Teddy Bujingo gwe yazaala tino jina ku lejjo bambi ya graduate nze naye pastor Bujingo yaganye kola ki yaganye ogendayo ebyo nno byatabudde nnyo abantu ku social media ndoza mujukidde ekyabaddewo ku social media ngina bamplengira video yagambe muno ye kabere ne mukazi we Susan Makula nga totayagala bindoza mbadde mmanyi byadde bisachuting na kuzino nga bagamba mu Susan Makula atembu yanobye wa pastor Bujingo nakolajjo bambi yamufudde DJ we era nga bambi yabadako abali music wali ku Kanani ndoza mumanyo wababera mu kikoni nabanku playingira video ya pastor oba muite muchala Susan Makula tino ngina banyu ku playingira bambe mulabe tino aina talent yagambe muno yes she's not a single talented wabula she's multi talented era nkomewo nebirala. Are you there? When the mic is your pastor. Byono ebya Haji nga tubivuddeko Haji Bujingo wena kuzina mumuita Haji tamucha muita pastor buchamanya subiza gravity nagamba if the show of Chameleon does not happen on the 24th of this month Chameleon tukutwala yani gravity ngenda kutwala ku ntandalo ndoza mumanyi ntino engeri gya kuba mu kiboko engeri gya kuba mu bamwitani Rocky Giant kiboko ndoza mujukira yagame muno gwageno mukuba ina kuba nkupelengira ka video mukewulide ko era komeona ebitalo si kyekyo musajja mululi abaluli abo tubamanyi naye this time we banga teriyo gravity abagenda ku ntandalo mulo obogenda ku ntandalo kubanga bujano wali abantu abalina ennimi embi nga yogera ekintu nekikola ki nekibeerawo nti omuntu bwayogera bwate ekintu kitera okubeerawo naye this time ekitabeerawo ingi byentandalo tubivuddeko wali omwala nakuzino ku TikTok amanyikiddwa nga Shifra olina nakuzino abadde yatandika bino ebintu byewuse ku TikTok nga agenda postinga bakola live doza basinga ababeerako ku TikTok sawa 3 sawa 4 5 ezekiro 6 7 ezekiro mukimanye kitera obeerawo ono mwala agenda nafuna abawala bakadama bali mu nyumba abawunga kale nga meti nabawunga abatakyalina ku nsi agenda n'abakwata natandika obambuza nabeyambuza ku TikTok wabula nga kino akikola jasirwa kuba ayagala views ngenda bankolekera video eno ojiwulire obanga omumanyi bambi ojja kuba commentingale mu comment section ngamwe no muwala mumanyi kwanga twitaga muyambako era nga NTM nawe mwala ajja kwatibwa police olunaku lwakomawo wane Uganda bambi obugubo mumanyi bambi ongosobola kwogera naye bambi mogere naye mugambe muno byakola si kituufu ayono n'abaana tino omu mulabye bulungi ojalo oyinza olowooza nti naina naki n'abaana kati omwana we bw'aba abiraba ebintu gugusu ne banange Uganda banange mutususeko kama blengera video mumwewulirako era nkomewo ne Eddie Kenzo ne Bajo nsaba buli munna Uganda agenda owulira video eno agenda olaba video eno onyambe ekintu kimu tukwasize wamu abantu bonna na buli muntu yenna asuubira okukola kino Sharifa kyakola nga adda ku live nga laga animal nga beyambula nga tuli ku nsonga ya kulwanira bakadama fe tulina bana basajja barabu betuvuga ne balaba bino ebintu nagamba labye mulwanirira abantu bakola bino ekitali kirungi Sharifa tuvudde tukugambye akuta Sharifa tuvudde tukugambye buli muntu agamba ko vuma muvume naye family we kulemwa nkabaddiremu family we kulemwa
ne bakulopa wa chairman n'alemwa n'akwasa abantu wabula ekyalo kikukwasaganya ne kikuwumbawumba ne kikugoba ku kyalo ekyo n'ofuna ekyalo ekirala. Mbasaba tukwate Sharifu ono fena tuweewumbe buli omadekeko amaanyi nga tumugobe ku TikTok adde jadda. Kino kyangenda okukola mwena mugenda kunsonyiwa famire ya Sharifa. Nsaba muwandike ennamba yange eno ya WhatsApp. Alina byamanyi ku Sharifa, amanyi famire ya Sharifa. Sharifa ennyumba mwali n'ensi mwali Emirates mwali. Ompe ebikwata ku Sharifa osoke nkubire maama we oba famire ye njogere naye tekigenda tuka ku muwala waabwe tebatundenya kuba ngenda mudipotingisa. Ngenda twalayo omusango gwange mulope ndabe nga bamuzze waka mwena na buli muntu yenna asubira okukola kino no Sharifa kyakola. Afuuke ekyokuyiga, afuuke example, alabire ku munne. Ennamba yange y'essimu yene ya WhatsApp. Wandika +971 55 37 nkaaga 29 emu. Ompeza details ezikwata ku Sharifa. Mbasaba tuweewumbe mutambuze eddoboozi yange lino. Ngenda kwogera ne mama wa Sharifa bamukime ku airport ya Uganda. Na buli muntu yenna asuubira okuddamu okukola bino nga ffe tulekereza emirimu gyaffe. Ne tujja tulwanira ensonga z'abakadaama. Tuli kusonga z'abakadaama gonoga tujja kyuli ate nga naawe oli kadaama. Sharifa twali tulabyeko abantu ab'amaanyi balaavu mumaaso nga bakola bino eby'ekisulu kati buno obudde baliwa. Sharifa olifuna obuzibu olimanya nti nnensi bannayuganda babadde balumwa bwe bati. Mbasaba mumpeereze ebintu details zikwata ku Sharifa. Eno message gitambuze paka wa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo tokiddangamu obulamu bwo bwonna. Ne bw'oliba ofudde, oba oliba okyali mulamu, oba oliba okaddiye, oba oliba oloota okwegeza ku legendi yenna. Tokiddangamu eno leka ensobi ebe nga yeesoose ate nga yeesembyeyo. Tomanyiranga basudde, tomanyiranga Kafeero, tomanyiranga Sebatta, tomanyiranga Eri Wamala, tomanyiranga Fire Bongole Lutaaya, tomanyiranga Maddox, tomanyiranga Kabuye Ssemboga. Kabe Lutalo David bw'omulaba dduka, Lema bw'omulaba dduka, Jirwana bw'omulaba dduka, Nuwaji bw'omulaba dduka, Irene Namubiri bw'omulaba dduka, Little Boss bw'omulaba dduka, King Saha bw'omulaba dduka. Nkugamba bayimbi abalina talent botozanyirangako wano mu Uganda. Kugambi bali ba legend boto kirowoozanga ko wadde kirota nti olina gw'oliyenkana naye. Eddie Kenzo oli mu baatisi, toli muyimbi. Enkuido yogera mbu simanyi Fire Bongole tebamanyi emazambuko ano neyo kye bafamire ebigigaseeki. Bagambye student bamanyi Fire Bongole Lutaaya. Omanyi omuntu eyatrendinga nga tewali TikTok, tewali Facebook, tewali social media, n'ayimba emyaka 10, ennyimba zine bazikuba buli Christmas. Era omusajja gw'ojerega lwaki wazzeemu oluyimba lw'Ebony of Africa gwagamba nti omuyamba. Tokiddangamu, toweepampalikanga, toweempankanga, tolootanga. Eddie Kenzo ebiyimba bitunda eyo gy'obeera because bawuliriza bidongo abantu beyesene simanyi Malawi gy'ogamba simanyi ey'ebweru. Bo bawuliriza lumba, lingala, otekamu bi Nigerian music, n'ogatagata bya Africans, bo bazina bibatamanyi. Zalina oluyimba lwenzina lwaveeyo mane bayita lini mwana wanse no lini. Omuzeeyi mwagala yayimba ne Namadingo owe Namibia. Muzeeyi oyo mwagala ne simanyi byayimba wabula mpuliriza kigoma. Eddie Kenzo okoze ensobi weetonde. Eddie Kenzo mbuliridde abayimbi bangi olabe gye batuuse. Nze sikola nsobi, sikola nsobi kuba sikulinaako mutima mu byoli buladi wange nga bw'ombuulirira ng'ombuulirira ebintu ebizima nange nkubuulirira nga bajjo. Nakubye ku ssimu yo nga teriiko nadde njagala kukubuulirira essimu waziggyako wazikyusa kyemba mpise ku vidiyo. Tokiddanga namu obulamu bwo bwonna. Bino mbyogedde ndi mukakkamu, sinoonya linnya okimanyi, sikuwala n'okimanyi, sireekaana okimanyi, siogeza busungu okimanyi, sikuyinaako buzibu okimanyi.